wa ansa kwebyo ebitusoomooza bwe buba tebulina ekizibu kiri ludda bwe buba bulina asatini neyanzege nze okulowooza ku busobozi nsooka nendowooza ku bizibu by'eggwanga kubanga obusobozi buba mukumanya ebyo byeweetaaga okutuukako ekyokusaalirwa eggwanga lino tewannabaawo biwandiiko bisaasaanyizibwa nakuweebwa bamawulire okulaga obwetaavu bw'eggwanga mu ngeri engenderere ffe tubinoonya tewaliwo nteekateeka eri awo nti kati tutambula tugenda bwe tuti era gavumenti ekitaddemu amaanyi okulaga ensi nga bweyagala ensi etambule. Gavumenti etutwala erina manifesito manifesito ndowooza kyekibeera ng'ekyokuddamu ansa eba tekuwadde ebibuuzo naye beekuwadde ansa akati wateeka okubaawo olukangaga lw'ebyo eggwanga libyetaaga ne manifesito y'oyo manifesito eva mu lukangaga luli kati nga gwe oyanukula ebyetaago by'eggwanga nga bw'onaabyaŋŋanga nti kyalibadde nti bwe tumala okukola ebyetaago by'ensi Uganda oba myaka 10 oba myaka 3 oba myaka 5 bino tuteeka okubituukako kati lwe tuteekawo okulonda buli muntu akola manifesito n'alaga ng'ebyo ebisoomoozo baali bikola ki kati ekiriwo okiraba nti buli muntu atunuulira Uganda ye gye yaali etaaze ye nga okusinziira mu perspective ye gy'alaba nga tatunuulidde bwetaavu bwa ggwanga ekyalireese okuvuunula ebibuuzo ani asobola ani atasobola kyalivudde mu bwetaavu bwa ggwanga. Otugambye ku nsonga y'enguudo bw'ogenda kukikola otya ng'omaze n'okulaga enguudo ze waali etaaze mu Uganda bwe zaali badde. Baye oyogedde ekintu ekituufu kuba mu kulonda kwa Joe Biden ne Trump ensonga eyo yali nkulu nnyo eya America's interest bo bakayita America's